Olunaku mulindwa lwa nchi America lw'esala eggoye mu butongole kwani anaagikulembera emyaka 8 mu maaso wabaddewo vaawo mpitewo ekiro ekyakeesezza Sunday ekitongole ekikuumaddembe eky'abannantawunyikamu mu kufeffetta ekya Secret Security bwe kyagudde mu lukwe lw'okuttaka bigambo bijodolo Donald Trump bwe yabadde ali mu lukuŋŋaana lw'okukunga abantu okumulonda mu kibuga Reno mu ssaza ly'e Nevada. Ekitongole kino kyaddiridde okukizuula nti mu bantu ababadde bazze mu lukuŋŋaana luno mwabaddemu akabinja k'abavubuka bamukwata mmundu akakulemberwa omuvubuka Austin Curtis. Nga bano kigambibwa nti ekigendererwa kyabwe kyabadde kyakutta Trump naye aba Secret Security Services ne bamwanguyira okumuddusaawo ku katuuti we yabadde ayogerera. Trump agamba luno olukwe lwategekeddwa Clinton okumulemesa okulya obuyinza naye kino tekimuyigula ttama kuva ku mulamwa. Lw'oludda lwa Clinton nga lwegattiddwako abawagizi be lutegeezezza nti buno bwonna buzannyo bwa Trump okuttattanya erinnya lya Clinton nga n'ak'okumutta kaabadde kapange. Yo omuvubuka Austin yakwatiddwa n'afuntizibwa ku ttaka wadde nga yasangiddwa nga talina kissi kyonna nga bwe byabadde byogerwa. Mu buufu bwe bumu ekitongole kya FBI ekikulirwa James Comey ekibadde kinoonyereza ku mivuyo gya Clinton egy'obubaka obwa email obwali bulaga engeri gye yakozesaamu ofiisi y'obubi bwe yali akyali minisita. Ekitongole kino kibijjeemu enta oluvanyuma lw'okuvaayo ne kitegeeza ng'obubaka buno bwe bwali obulambulukufu mu mirimu Clinton gye yali akola era nga tewaliiwo mankwetu gonna gabulimu nga bwe bizze byogerwa okusinziira ku kunoonyereza okwakoleddwa era nga Clinton afunye obuweerero. Ebifo bingi omutegekeddwa okulonda ng'era olunaku lw'enkya we bunaaviirako eddiba abantu bangi bajja kuba beeyiye mu bifo bino okulonda mu butongole. This is Kingdom TV.